nga twetegekera okukyala kwa papa okubeerawo mu Novemba w'omwaka guno ekitongole kya KCCA kikyayongera okulongoosa ekibuga ng'enkya ya leero kigadde ebizimbe 3 okuli Uganda House, Impala House ne Adam House nga bagamba nti bino birina ebitatuukanye bingi nga n'olwekyo papa talina kujja muno okubisanga mu mbeera gye birimu. Twabigadde lwa nsonga nti bannannyini bizimbe ebyo balemeddwa okubiddaabiriza. Tuzze tubawandiikira twabasinkana nga tubategeeza nti bannange mwekolemu omulimu muddaabirize ebizimbe bino. Tuzze tugamba nti paapa agenda kujja kutukyalira. Twagala paapa asange ekibuga nakyo kirabikako obulungi. Bagamba nti bino bisusse okubeera ebikyafu ennyo nga byandirwaza ababikoleramu n'abaliraanyeewo. Abakolera mu bifo bino abasinga bakonkomalidde wabweru w'ebizimbe byabwe olw'obutamanya kiddako. They can come in the morning here. They come at 5. How can they do at 5 o'clock? When the business starts at 8. Without any information, they have locked. Abamu bavumidde ekitongole kya KCCA olw'obutasooka kubalabula nga kati bakufiirizibwa ensimbi zaabwe olw'obutakola. We just get the information in the morning that they are closing the shops and the banks, all of that closed. I came to know at 6 o'clock, saying that your bureau is closed, you have to come and check. When I came, this thing is there. But it's management and KCCA, between them, these things happen. Omumyuka w'omwogezi w'ekitongole kya KCCA Robert Karumba ategeezezza nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso okutuusa ng'ekibuga kirongoose. Abamu batandise okwekolamu omulimu era tuli basanyufu, abalala bo bakyagaanye. Nga KCCA tetusobola kukkiriza mbeera eyo egende mu maaso. Herbert Kavuma yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV.